Kale mwasuze mutya mwasibye mutya mwenna baganda bange kansubire nti muli bulungi ntagingira afande Muhoozi asembere ku video eno ne damulira ne babali omusi simanya bakinani bonna basembere kuno basajja mmwe naddala mu abagala okuddira Museveni mu buyinza eggwanga bwe musuubira ate Museveni mukama wammwe si bw'abadde alitwala era kyova olabanga ye Museveni Katonda yatuyamba Kyagulanyi najja nga Museveni ali kwene embego yego okulonda kuno tubaddewo nga tu preachinga protest vote ne tugamba mukalonde mukanoonye mukalonde mukakuume mukabanje Muhoozi kye wakola protest vote eno mwagita nnyo mwenna aba mu magye mwagitya Muhoozi wagende Kongo nojjayo entara hamwe nogende wa Samia Suluhu n'akwazikayo abajaasi nogenda e Kenya n'ofunayo abajaasi kwegamba waliyo yagala okukola masaka naye n'otamanya Muhoozi nti abantu b'odiringa nabo we are above you Kyagulanyi gw'odiringa nayo omusinga emyaka Kyagulanyi omusinga emyaka naye kankubuulira akusinga obwongo kye mwakola bantu mmwe ne mukwata abantu bammwe ne mukwata ba relatives bammwe ne mubajja mu Uganda mwe naba abali mu security kati ono omusajja yakafa simanya tabikoze bitya ono omusirikale abaana be bavudde na bweru wa Uganda okujja muziika because mwe mwabadde mu plannings nti Uganda mwagala kumasakaringa Muhoozi wano wavaayo ne weewaana nti wakatta ka 22 ngate si 22 be wakatta wa ossa abaana b'abantu Muhoozi naye nga you are going to pay for this mwenna mwabaana bavubuka embula kaleva abavandimu abali mu squad ya special forces simanya bikoze bitya Muhoozi baatuma ne mutta abaana b'abantu baana mmwe ne bemulidukira e Burundi baana mmwe ne bemulidukira wa tujja kubanoonyaayo gwe wenna ali mu security there is no excuse you are going to give out nti bannange nze bantu manga butumi mwenna abasodomizing abaana baffe imagine abasajja muli mu maje muli mu security muli n'abakazi ewaka ne mukwata abaana baffe ne mubamatta bijjeri ne bumasodomizing nga mubabuuzizza ki ekiddako abo abaana bafutu soja tebamanyi ki kiddako Kyagulanyi amanyi ki ekiddako kati ki ekiddako Muhoozi bw'oba oyagala okukiraba gwe wenna mwe babali omusi simanya simanya bikoze bitya bwe muba mugababuuza ki ekiddako kati ffe abali mu Europe ffe tumanyi ekiddako abali mu Europe ndowooza mwalabye ke twasoose ne tubalagako bukyanga lubanga lwa Mmindi Parliament twagitadde ku nninga egenda kuyisa resolution eyo Parliament twagitadde ku nninga mwalaba Samia Suluhu yatta abantu naye mwawulirayo nga baba debatinga nga bakikoze Uganda Kyagulanyi nga 18 agenda ku addressinga European Parliament mu Europe tukyayinamu ensi emu ekyaleeta olukungu gundi ensi eyo ye Germany naye Germany twagipromisinze era gwe wenna alaba video yange ng'oli mu nsi zino wammanga oli wane Ireland wendi oli France oli Netherlands oli Sweden oli Denmark oli Germany oli Belgium oli Norway
ensi zammwe ezo mulina oziteeka ku nninga. Embassies balina oziclosinga. Tudimandinga embassies za Europe ziclosinge down ye Uganda. Naye njagala okubakakasa. Mpozi nga tetubadde mu Europe. Naye mwegendereze. Fete mujja kutumasakali nga Samia Suluhu bwe yatta Abatanzania, nga Kagame bwe mwakola kyemwakola e Rwanda ne mutta Abahutu. Mwatta Abahutu. Naye Abahutu babalemerawo. Nga kyemukoze mu Eastern Congo, mussa Abakongo. Naye ffe Abannayuganda mujja kututta naye ate mugenda kusasula. Maliriza nga nkugamba gwali mu security. Gwali mu security. Manya ekijja. Gwali mu security nga oli awo okyepanka oli awo. Abo abavubuka abavandimwe be baleese. Be baagala batekinge over Uganda. Gwali mu security, gwali mu prison kijja, mu police kijja. Mukiraba kati mu maje abantu bakutuka bukutuse tu. Naye before that. Naye Afande Muhoozi kakkanya ku excitement. Afande Muhoozi kakkanya your excitement. Kale mwasuze mukakuume mukabanje. Muhoozi kye wakola. Protest vote yeno mwagita nnyo. Mwenna aba mu magye mwagitya. Muhoozi wagende Kongo nojjayo entara hamwe. Nogende wa Samia Suluhu n'akwazikayo abajaasi. Nogenda e Kenya n'ofunayo abajaasi. Kwegamba wali oyagala okukola masaka. Naye n'otamanya Muhoozi nti abantu b'odiringa nabo. We are above you. Kyagulanyi gw'odiringa nayo omusinga emyaka. Kyagulanyi omusinga emyaka naye kankubuulira akusinga obwongo. Kye mwakola bantu mmwe. Ne mukwata abantu bammwe, ne mukwata ba relatives bammwe, ne mubajja mu Uganda. Mwe naba abali mu security kati ono omusajja yakafa simanya tabikoze bitya ono omusirikale. Abaana be bavudde na bweru wa Uganda okujja muziika. Because mwe mwabadde mu plannings nti Uganda mwagala kumasakaringa. Muhoozi wano wavaayo ne weewaana nti wakatta ka 22 ng'ate si 22 be wakatta. Wa ossa abaana b'abantu Muhoozi naye nga you are going to pay for this. Mwenna mwabaana bavubuka embula kaleva abavandimwe abali mu squad ya Special Forces simanya bikoze bitya.